omusiza nti wasiza otya nyino munaye tukuweza ngusinza neno kasozi kawala je tusinzira waggulu eno nga tukanyugira amaloboozi Buganda wange mu kaseera kano aka amakyama lungi mba nyingide Kebanisbeni nga nkanyugira olugambo mbu awe tugira ne baselebu abalungi bwe bwetaga okumanya naye nga sigenda kulwawo nnyo ngenda tandika n'omwana mulenzi Eddie Kenzo ebyaleero bino ebyalema tibiriimu twabigobye leero kati twaga kulaga basemyekoza abakolamu Eddie Kenzo yavuddeyo olunaku lwabadde lwa kutaano n'alaga ebyobugagga bye bingi nnyo bwe baba bulyawo omusuubira nti yaggwamu Eddie simanyi Lema yagenda simanyi Eddie Kenzo takyakuba biki Eddie Kenzo munaye Lema oba simanyi baye yali amusiba n'okumusiba okuba nti agenda maaso n'okubanga akulaakulana we yavaawo kati buli kumaca aba yakone kyeyongerako yabalaze ebyobugagga bingi nnyo ayina amayumba mangi nnyo ayina ne biki egyali mu kuzimba yali mu budde bwe bumu yagenze maaso n'okubanga afulumya oluyimba lwe olwasemyekozo video yagamba yasemyekozo abakolamu so genda okumaaso n'okubanga olaba kweyo video eyo wetulaba n'ebyobugagga bingi nnyo ola ezeo nyingi nnyo n'ebintu bingi nnyo byeyalaze ebyobugagga ng'emmotoka abaali n'emmotoka owammeka parkinga n'olowooza oba maka ga president n'abantu bangi nnyo bagenze mu maaso n'okubanga bakanyuga eŋŋambo bagamba ye ate alaga nga yakavaawo eri mu State House nedda sebe ebintu ebimu byeyalaze yabikola dda nga tanava mu State House abantu ati ate simanyi Bobi Wine abantu bakubempga n'empawa ku social media okwo oyo Kenzo tasobola kusingani president waabwe Bobi Wine bantu balaga beach oli alina beach oli alina motoka mayumba byonna kati bali awo bali mu kuyombagana abagira Bobi Wine abagira Kenzo bagamba Bobi Wine yasinga abamu bagamba Eddie Kenzo yasinga ne ffe twagenze mu maaso n'okubanga tukulaga buli kimu kyeyagenze mu maaso n'okubanga alaga producer nsaba kundaga ku ebyo byobugagga byokka tulabe Gravity omutujju anti abamu balowooza aba rappers abamu tebalina love bulungi Gravity omutujju munnaye akadde bwekana agenda kubanga agenda maaso n'okubanga bamwanjula omwana muwala bamuyita Nakanyike omwana ono babadde na Gravity omutujju okumala akabanga kangi nga badetinga ne kati kadde munnaye yagambye nze togenda kunkola biri eri ebyarema usinga ogenda kunyanjula ngenda kola biri ebyarema nange nkuddukeko ate munnaye Gravity omutujju kati yalaba kurema byakola Kenzo tayagala kulaba ntino naye alumibwa omusota nga Kenzo yayitamu naye yayinza obutakomawo nga Kenzo bwe yabadde kati ye yasazeewo n'agamba why ntwala onyanjule so olunaku ayagambye omwaka ogujja mu January bagenda gende enansana bayanjule mu bakadde be so tugenda kulindirira embaga eyo ne Gravity omutujju simanyi lwaki opapye omwezi gumu gwokka bwe guti nga Bebe Cool yatusuubiza embaga naye yagamba ya 22 okuva kati nga kyogedde kati negwe wakubiddewo empawawo mangu nnyo oyagala kitegeka mu mwezi ogujja that is 2020 ogende maaso n'okubanga otegeka embaga eyo simanyi oba weetegese kyenkanawe naye nga omwana muwala mulungi nnyo tetujja gamba mbu obaki naye nga mwana muwala gwe batulaze ye mulungi nnyo gwabadde naye okumala akabanga so agenda maaso n'okubanga amwanjula babeerawo saidi za nansana ffe tujja kubaawo obulimo gwaffe gwakuleetera ebyo byonna eba bigenze mu maaso n'okubanga birabika tetwerumamu Kenzo ye olwamu bukyawa ekyo kyaggwa Gravity genda maaso n'okubanga oyanja baba basazeewo okwanjula bakwanjule n'ekyo kiggwe tugende mu maaso producer saba ku sekundagako kwaka kagundi ako tulabe omulabi waffe omulungi wajja kwa kawuwo tukyagenda mu maaso ne omulabi waffe omulungi ow'amakya amalungi tukyagenda mu maaso ne programu yaffe amakya amalungi wasuza otya gwena ayekumidde ku ABS TV zukuka ogenda okole essaawa zino obudde bukyali bwakugenda kukola zino saawa Angelo abantu babeera balowooza okukeera bukeezi okugenda ku mirimu so gwe wannadda mu buli neweebika nti kubanga enkuba owulidde ebweru ng'efuuyirira tisimanyi kyoliko nabagambye obwavu mpologoma ate banaye empologoma era etalina kisa Angelo wasuza otya nasuze bulungi nnyo Agatha nze ndi bulungi nnyo nga bw'ondaba ndi musanyufu ate era ndi mulamu tuli mu kanyomero kaffe ka omulamwa gw'olunaku gwe tuliko saawa zino gwe ngenda okubanga ndisikaasingako ne mwana mulenzi Angelo Angelo ndowooza ye mwami asingayo wano obuwanvu mu kizimbe oli bulungi Angelo ndi bulungi nnyo as usual nga bulijjo
nkulaba tosobola butaba bulungi manyi ABS TV ekuumuza ebirowoozo nti n'obwobanga olina ebikutawanya kasita ogituulako oba ogiyingira mu kizimbe obeera malidadi sana omulamu ogw'olunaku olwaleero Angelo saidi ze ebundi bujjo abantu 17 bafudde lw'amataba wengambira saawa zino bafu zembuyaga ezikunta yes omuwendo ogwo ogubeera mungi nnyo abantu 17 okufa ku mulundi gumu ogwo omuwendo guba mungi yebeera tugitwalira mu tulubanga erya disaster ebeera disaster amataba gabaddewo enkuba yabaddewo neta abantu 17 saidi naye kyenyiza okukyogerako ekyo abantu okufa mu ngeri ey'ekyeyonoonere bwenyiza okugamba kubanga sometimes olengera nti no enkuba yesebeerawo n'amataba ne gabeerawo naye sometimes ate abantu bennyini nabo oyinza okubanenyamu enkuba bebeera nnyingi olaba ogenda ddala waliwo amataba kati wano mu Kampala oyinza otwala ekyokulabirako nga ku Taawo saidi z'Ekatwawo omwala gw'Enakivubo tuwulidde abantu bangi nga bafiira abamu babeera ku bodaboda nga batambula so naawe nga gavumenti tenavaayo kuyamba naawe osobola okuyamba n'omanya nti n'enkuba etonnya wano waliwo omwala omunene oba omufulejje n'okyesonyiwa n'ogamba akanina enkuba ekye n'amataba gaveewo nsobole okutambulirawo oba n'omanya nti n'ekifo ky'olimu katugambe ekyakikko kuba enkuba bw'etonnya of course amazzi gaba galina okukola ki okukirira mu kikko kati omanya nti no gy'oli wa kikko kuba enkuba tejja buzi mulundi gumu wabeerawo sayinzi nti nejja kola ki egenda tonnya kituufu si kyekintu ekiggwa bugwi nti kigudde kuba esobola okubeera ng'egenda kutonnya nemala edda nti bwebe netonnya neba nyingi esobola n'okumala eddakiika nga 2 ng'eraga sayinzi nti enkuba ejja egenda tonnya awo akaseera osobola okakozesa okola ki okeyambisa n'ogamba wano wendi singa enkuba ebezze nga y'amataba wajja bbeera wabi oba wali ku mulimu gwo nga guli mu kikko okimanyi gujja oba sayizi nga za ku nnyanja tandika weeseggulewo kansoka enveewo bweneekya n'amataba ne gagenda nga nkomawo naye ate abantu abasinga omulaba nga arisikinga olwisi olaba bano abawala abaweereza caayi abaweereza emmere ng'atambula n'ebyokulya ng'amagamba ono bwaseerera n'agwa mu mwala ofcourse abeera ajja kukola ki abeera ajja kufiiramu Angelo tuyinza okuyimira ne twekwasa nti naffe abantu tetwebeereddemu fine tuyinza oba nga tetwefuddeeko nti njogera okwebeereramu nti yenjogera eriwo ennaku zino naye naffe tetuteekinze care of ku bulamu bwaffe naye nze waliwo abantu abalala wotambula ng'oyitaito manyi tuyita nnyo mu balabi baffe eyo n'owula nga baalajana bannaye gavumenti etuyambe fe amataba gatutta nze nakugambye nti nabadde ntambulako nina gye nabadde ndaga eyo saidi zeeyo nga ngenze kulaba Irene seeta twasanze amazzi twamala essaawa ennungi nga 2 nga motoka tesobola ttambula nga neetambula esobola amazzi ebeera egenda kugwa mu mazzi abantu nga batambula nga ne boda basamba ekikwewuunyisa nga baggyemu engato abamu bajjira ekyo nakyo ffe butafaayo oba nti ekyo tukiteeka ku gavumenti cause olaba wali ennamanva wakati olabawo waliwo amakolero mangi factories nyingi waliwo ebintu bingi kati nze nsuubira nti wandibadde nga we wantu abatasaanidde okubeera obwo obuzibuzibu bwekyo kyogerako ki for that case gyogambako eya seeta njakisa ku sides bbiri side eya gavumenti nti n'obuvunanyizibwa bwa gavumenti okola enguudo ennungi nga ezikozesa ssente eziva mu misolo abantu gye bawa omulimu gwokola ebintu by'osuubula bivaamu ssente ezikola omusolo gavumenti ekolera oluguudo olulungi oluguudo si lulungi in that case gavumenti okola ki ogamba lwaki oluguudo si lulungi lwaki tegwakolebwa then secondly n'omuntu naye w'omunenyeza nga bwenasoose okwogerako wali eri kino bw'oba olabye enkuba etonnya nga bwe kyali nze nagalaba amataba akasagga nga bwe yagakwata gaali amataba nga mangi nga tulaba lwaki omuntu actually waliwo ne mu footage omuntu bodaboda yali egenda nga amataba gamutwala gagitwala kyabaaliwo awo ku sayidi abalabi bebakwata omusajja oyo ne bamukola ki ne bamutaasa kati gavumenti oginenyaamu nti no teyakola ki teyakola luguudo lwo naye naawe omuntu ku bulamu bwo lwaki ogendayo awo nfunye point yo Angelo kyageezako bategeeza nti fine kibaddewo amakubo si malungi emyala si mirungi naye kati gwokoze otya kusobola okukuuma obulamu bwo
So ndowooza ensonga eyo mugiwulidde nti muba mulinayo okufayo at least erema kwesuulirayo gwa n'agamba nti gavumenti bweba tetuyambye kati nze kankole ki kanfe Angelo waliwo n'abantu abalala bosanga nga ye ali waali wakulidde mu butuufu ng'olaba lusozi waliwo ebitundu ebimu nga muli ensozi naye ng'olina bw'omugamba nti segukawo vaawo senguka akugamba nze buno bujjajja buno busenga budonze wano wenina okufiira takitanga ali wali naye neeraba ekitabo bamuziika dda ne mmange bamuziika wali kati mbalekewo ngendewa ye ensonga ogyogerako ki ku bantu abalina dati endowooza ng'eyo teri muntu yazaalibwa oba yatondebwa nti ng'olinga muti nti omuti gwe gujja okubeerawo gubeerewo olubeerera nti gwowe gwatonda so tolina kugamba nti nonze wano we natondebwa okubeera era ojja vaawo ne wobeera mugagga essaawa ya leero osobola okubeera nti oli mugagga ng'olaba gwalina ekizimbe ekisinga mu ekyo ekitundu naye ate ekiseera kijja tuuka gavumenti esabe nti eyagala ekifo ekyo kibeere kya mutindo wesange nti nno kati gwabadde omugagga waawo ate gavumenti kyesaba kubanga ti kampe ekyokulabirako kale ng'ebizimbe mu Kasubi bizimbe nate gyebiri ebirungi naye mu myaka 10 ate tebigenda bba birungi si bye bigenda okubeerawo kati ojja kwesanga ng'omuntu nannyiniwo ate gavumenti ekizimbe kyegamba nti kyoba oteekawo oba infrastructure yonna ate nga togisobola omalirize ng'otunzeewo so kyengamba nti no teberi muntu wabeera nti permanently ti gwe ojja okubeera abamu balina endowooza eyo tojja kubeerawo paka kebe ennyumba gy'opangisa kewabeera ettaka liwagula tojja kubeerawo paka bantu bangi kale katugambe baguza amapoloti oba ntebe oba naye olowooza mu myaka 5 oba 10 egiddako era bagenda okubeerawo ye oli omugamba nti sengula famire yo wallahi nakulaga nti alina okukuuma ebijja koole bali abo naye neerabira nti ate tajja asobola bakuuma nga mufu ovaawo obulamu kyekisinga for example tutwala abantu ab'ebuduuda ojjukira abantu b'ebuduuda ettaka lye bembaddeko okusingira ddala be bamu bendiko kati bwe bagamba nti ensozi enkuba bw'etonnya ensozi bakuyita kwerundukula ne zibika amayumba gammwe nammwe ne zibabikiramu n'ebirime byammwe n'ebisolo byammwe okitegeera kati tojja gamba nti nojja lemerawo mbu wano wewange naye ng'ate wagenda twala obulamu kyewabalabanga balemerangawo abamu babeera bakyamu ate awo banenyaamu kubanga ekyo kyo tekiri ku gavumenti ya Uganda ne bagamba nti bayinza okubuleminga gavumenti nti nno yessa abantu naye ng'ate ekyo tekibeera mu nteekateeka za gavumenti nti nno enkuba etonye abantu kitegeera naye gwe olina okukimanya nga gwe woobeera nti enkuba bw'eba etonye waneeno nvaawo oba ettaka n'omanya nga tonnazimbawo nnyumba n'omanya embeera zaawo ziri zitya tojja genda gula bbali w'ennyanja oba tojja genda ogule mu kifo katugambe nga ekyo wali obunkenge n'olemerawo n'ogamba nti ate nomala nomenya gavumenti kiba tekiriyo ekyo ekyo ndowooza okiwulidde omulabi waffe omulungi nti gavumenti webeereremu naawe leka gavumenti ogirekerera buli kimu nti gavumenti gyonsaza ekkubo nti gavumenti kati ate kino okiraba omanyi nti buli kimu gavumenti kye bagiteekako Angelo waliyo abantu be bagoba mu ntobazi omuntu mubutufu najja n'agula mu kisenyi ng'alabira ddala nti kisenyi n'agenda mu gavumenti ne bajja ne bamugamba wano tokkirizibwa kukola ki kuzimbawo osiiba obalaba ku mawulire batugobye wano ate tetulina wakubeera batuwe wakubeera naye ng'ate jjukira siga nti babagobyemu mbubi abagobyemu ku lw'obulamu bwabwe ekyo kyokyogerako ki ku lw'obutonde bw'ensi bw'ozimba mu ntobazi wabeerawo ebintu bingi by'oba okoze entobazi ezo zaatondebwa Katonda yazikola nga entobazi ekisooka ziba nnyumba ez'ebintu ebimu ate nga tubyetaaga ng'emisota omusota tojja gusanga nga gusiiba ku lusozi kituufu ekifo ng'ekyentobazi eba nnyumba oba waba wakawo ebintu ng'emisota enfudu ebikere bye bayita obuyamba kati gweogenda n'ozimbawo enfudu tejja siba ne Angelo bikyaliwo babimazeewo entobazi ezimu ezitanakwatibwako naye kati waliwo ekifo kyogendamu olaba enansana ekabulengwa nokirira waliwo ewali ekiko waliwo olutobazi naye abantu bagulawo poloti kati oli n'azimba akayumba nga kali
ku lutobazi kwennyini naye nga ate akimanyi bulungi nti nno ku gavumenti yagamba teri nekyala Angelo olaba olutobazi amazzi nze ngamba nti galina okwekunganyiza eyo kyova olaba nti ebiseera ebisinga abagaga agenda n'asenda ettaka nayiwa wali kuba agenda kuzimba mu kisenyi kati bw'anaazimbamu gano amazzi agatondebwa okubeerayo galina okubeera kitegeeza galina okufulotinga nga gadda mu baki mu bantu kyova olaba nti byebintu ebimu ebikyasinze kyova olaba ebikyasinze otuleetera ebizibu ng'ebyo enkuba bw'etonnya amazzi genda gye galaga kozi mu kisenyi mwazimbamu wewayiwa ettaka gw'omugaga wasenda n'ozimba ettaka n'osiiwamu ettaka kati go ng'amazzi agatondebwa okubeerayo oyagala galagewa which means nti galina okufulotinga gadde mu bano abantu baneiba baliraanye nze nina gye nabadde ntambulako ennaku ezo emabega nina research gwe nabadde nnoonya Angelo natuuse waka ngu obwana balina we babupanze buli wali ate nabo buli wabukalinga omaye buno obutanda bwa muti abe mu byalo naye nga basenna amazzi mu nju naye nga mu butuufu singa otunula nga waliwo neiba yazimbawo ekiringa eba parking kubanda bamwe ebimotoka ebinene neki yayiwa ettaka alinga wano okitegeera kati gana amayumba gonna amalala galiko gali wansi kitegeeza nti n'amazzi gasobola ganaatera n'ogatuuka ku bbaati so abantu mufube okubaamu mu ekyo nti entobazi muzereka amazzi galina okukulukutira eyo n'ekirala mukuuma obulamu bwammwe gavumenti tegenda kuva eyo ajje kusange agase kusaza ekkubo ti gavumenti nyamba naawe munnaye Katonda akole ki akuyambe nga naawe okoze ki nga naawe weka weeyambye so abantu beeyo abafudde tubasabira leka emyoyo gyammwe tusaba Katonda agiwumize emirembe namwe abafamile zaabwe mufune ekyokuyiga mu bulumi bwe mulina muleke ate okwongera naffe Abannayuganda okwongera otuleetera obulumi kuba Angelo okufiirwa abantu 17 at once ebaloosi nnyo babeera tebakomye kubeera nti no famile zaabwe ezifiiriddwa ffenna naffe ng'eggwanga tuba tufiiriddwa so Omunnayuganda munnange leka nze naawe n'oli ne gavumenti tukwataganye tusobole okuba nga tulwanyisa ekyo enkuba ye ekyajja era mweteekateeke nti ye enkuba ekyajja ekyatonya kubanga Angelo twakyusa obutonde bw'ensi bwakyuka bingi bye tukoze emiti tugimazeewo bingi bye tusinze okukola ebirina okukyusa obutonde bw'ensi tetujja kusuubira nti enkuba egenda kukyenkya oba egenda no sizoni zakyuka nze we nakulya Angelo twamanyanga nti eno sizoni ya nkuba eno sizoni ya musana naye kati tebikyali anytime eba esobola kubanga ekola kinga etonya yo netonya nga ne bana abatebereza abakola entebereza y'obulusi ne babeera bakyamu ng'ate oluddamu atuufe nga ffenaffe tweyonoonedde Uganda egenda tuka ekiseera nga tekyali part of Africa omanyi lwaki bwe mutunaasanya buli ky'obutonde ekiriwo abantu abasinga kye beegomba okujja ewaffe so tukirwanyise tema emiti 2 simba 3 ekyo simba emiti actually campaign ya maani tukyali ku nsonga y'enkuba campaign ya maani kuba recently actually nakikyalinawo abantu baagala petitioninga balemese gavumenti okukola dam ku Murchison Falls gavumenti ebadde inateekateeka nti bagireyo naye kati abantu abamu ne bagamba nedda dam za butonde zibaddewo ati neeretera Uganda ssente abalambuzi bava ebweru wa Uganda ne bajja mu Uganda kulaba daamu eyo n'ekirala nti daamu ate mweri kuumiro ly'ebisolo ya Murchison mulimu empologoma biki nga gabo n'okolawo daamu egenda bbanga amazzi egakuba gakola amaloboozi ebisolo biddukewo kati then ebisolo ebyo mukuddukawo abalambuzi bajja kuba ati tebakyakola era tuba tetukyalina ate n'ebirala mulimu ne elementi y'ebyo obuwangwa kati kuba Murchison erina paati eya I think oba Acholi then ne Bunyoro eyo Murchison weri mu Murchison Park mulimu falls ezo kati zigata ebyobuwangwa ebya Bunyoro n'ebyacholi tibugenda n'ogibeerako kitegeeza obeera nga azanyire ku byobuwangwa baye kyeyenyumirizaamu Omunyoro gya mulina kyewamu agamba kyekyo mu butuufu tuyina kinakyo element eyo so enkulaakulana yeetagisa naye mu
mbeera ewantu ewabeere ekintu ekyobutonde nga ebibire ekyamabira yadde tuba twagala enkulaakulana naye tuba tusaana ne nze era kyovala nakiyogedde nkyo kireesebwe ntyo mweno muguno omulamwa gwe tubadde kugwa abantu okufa amataba nze ndaba y'ensonga y'emu ereesedde enkyukakyuka y'obudde ekyuse tewakyali sizoni nti yeenu yes kyekyo katubasabire mwenna abalina endowooza nti munnange gavumenti yerina okuyamba naawe weeyambe makulowooza leka kutema ekibira kyonna kubanga ogenda kusimbamu kasooli kubanga ogenda kusimbamu obulo mu abalimu obulo ngolowooza nti obeera olina kinene fine ojafuna sente mu nsawo ojafuna ki naye ate obutonde bw'ensi obeera obukyusiza maprogramu amakya amalungi gwakyebase zuukuka ogenda okole mukwano zuukuka ateeka etofaali ku Uganda obwavu mpologoma Angela tebanayo obwavu buluma obwavu buluma ateeka nkukweta eri muntu asinga kunyumirwa bwavu ng'omwavu obwavu manya Angela obwavu bulimu ebika waliwo omusajja atera okwogera ayogera ebika by'abaavu ng'amakumi abiri nze obwavu manyi obwavu bungi tuva ku bwavu obw'omu nsawo okimanyi nti obwavu bw'omu mutwe n'obwavu bw'omu mutima ng'endowooza yo njavu n'obwongo bwo nga bwavu okimanyi nti ekuleetera obwavu bw'omu nsawo ate obwavu bw'omu mutwe bubi wandiba n'obw'omu nsawo naye obw'omutwe bubi kizibu nnyo okufuna obwavu bw'omu nsawo nga tolina bwavu bwa mu mutwe okugyako ng'ebyekika byebikutambuza byebikuli obubi ebikutunya nga buvudde ku byekika ate mwatu n'ebyekiko kimanyi nti ennaku zino babyekwasa obwavu bayita bandoga oli abamwavu naye akakanyagamba bamuloga nga terina naye singa osaba katonda omutwe gwo ne guvaamu obwavu mwatu n'ensawo efuna ku ssente tugenda mu maaso programu yaffe amakya amalungi Princess Agatha nga nze ntuddewo ogulwa munange Irene Nakazibwe programu omulamwa gwaffe gwe tubadde mu segment y'omulamwa tubadde ne Angelo omusajja asinga obuwanvu bwenji asinze okulaba tugenda mu maaso tova ku ABS TV katukomewo era n'omulamwa n'akanyomero akalala mu programu yaffe amakya amalungi ebirungi bicha